mu ggwanga eryawo eryewala waliyo omukulembeze omu bw'aba agenda okwogera asooka kuyita abantu b'ensi eyo abazzukulu naye abazzukulu abo ate n'abakako okulya ensujju nga bo baagala kulya ki wootameroni anaabagirayo n'embooko n'abakuba mulina kulya nsujju naye bajjajjanga abo tubasabira bakyuseemu omwana waaba ayagala kulya wootameroni alya eki simanyi lwaki mukubye engalo naye nze ndi wootameroni naki nansujju tibaba baagala kulya wootameroni balye wootameroni. Tulinamu amanaddiini bo nga basalawo okubanga nti bajja kwogeranga mazima weewaawo ayogeredde mu ngero era naye nga bw'oba interpretinga message ye abadde ayogera ku mukulembeze waffe Museveni y'oyo ayita abannayuganda abazzukulu n'ayogera ku kibala nti abamu baba baagala kulya wootameroni ate ye nga abakakaki ensujju ffenna tukimanyi bulungi wootameroni eyo NUP ensujju NRM ntatuuka n'okubagirayo embooko n'abakaka bali ensujju naye ng'abazzukulu baagala wootameroni kugambye bano ate omulala munnange ye omulangira n'asomera Mathias Mpuuga yadde ngayo kwegamba naye ayogeredde mu parables naye ng'olina amagezi otegeera kyagamba. Mbasaba abantu bano mbetegereze nnyo olwo bannaffe bannakigwanyizi abayimirira eno n'eno balya mu lulime ne mu luzise abantu abo mwe mubamanyi nze sibamanyi temukuba nnyo mu ngalo mubegendereze buli omu babeerawo bwe muba mulonda ekyo mukiteeke mu kugundi oleme kugamba bugambi nti nnonda wange naye kasita omulabamu kawebolingi awo omanya nti oyo tajja kukuggusa kibanga alaba kyakola bibye naye twetaaga abakulembeze abanaasimba ensonga abanaasimba omwoyo gwaffe ogutafa era abatajja kutulyamu lwa yuda. Saba nnyo mwenna abagenda mu lwokaano luno okuuma empisa okuuma obuntu bulamu okwewala effujjo okwewala osiŋŋana amalaka tewali kyetaagisa buno bululu bubanga mweso bwe ziggwako yateeka tewali kitulwanyisa tewali kituleetera kubagana naye mu mwoyo ogwo gwe gumu njagala okusaba bannaffe ng'era bulijjo bwe nsaba abalina obuvunaanyizibwa otukuuma n'ebyaffe nabo beeyise bulungi baleme kuba na bukambwe awatali nsonga baleme kunyigiriza abantu baleme kuba nga buli awo nabo nga bafuuse ekizibu mu kulonda kuno. Tubasaba ti bino bijja ne bigenda kati wabulayo emyezi 6 mu myezi 8 bijja kuba biwedde tewali nsonga lwaki tulwana tewali nsonga lwaki okaka omuntu okola ekyo kyatayagala naye osimba busimbi nsonga akkiriza nakkiriza aganye n'agaana n'omulekayo n'ekyo kye tubasaba bannaffe tutambulire wamu. Twalaba effujjo lingi nnyo e Kawempe era twalabye effujjo lingi nnyo mu bifo ebitali bimu bannaffe abamu badde bali mu kemuyita akamyufu emiggo abamu gy'abalidde gyafiseewo ne bagikuba ettaka naye tugamba nti ekyo tekyetaagisa mukkiriziganye asinze asinge gwe bawangudde bamuwangule naye mubaamu ebintu no mu nsi temubaamu kipya gwolaba ekipya. Nze nange nali simanyi nti abantu nga bakubye akalulu emisana kakusimba mu mugongo ate omuntu basobola okulangirira omulala nga mwenna mwabaddewo ekyo nalabye kipya naye niŋŋamba ate ekyo kisoboka kitya oba abantu musimbye mu mugongo layini ate neyeeveera oba n'erinnya ekyo kiri mu byenneewunyisizza naye nga tusaba busabi nti bwe tuba tugenze mu kano ke tutalaba omuzogo guleme kudda tusobole okutambulira awamu asinze asinge. Njagala kumaliriza nga neebaza olukiiko oluteesetese omukolo guno olw'omulimu omulungi gwe bakoze n'okusiima mwenna n'okubaaniriza abazze mu hadhara eno mwebale nnyo mwebale kujja. Okumanya nga bino ebintu bisesa mumanyi nga omukulu Mathias Mpuuga yatudde gye yatudde kataabulire mu ttaka mpaka
omukulu ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga oyalabye omuntu we munnange nga talabiseeko oba nga tebategedde oba oliawo nga munnange tafunye oba nkyogere ntya ettumo lyandibadde yeetaaga kwe kukayisaawo. Ffe tuyize bingi olwaleero ng'okutuuza mukoddomi wange Kyagulanyi ne Munnabuddu Kasolo tubiyize. Gw'otaalabye ssebo Honorable Kyagulanyi ng'oyanjula abakulembeze b'ebyobufuzi ye muganda wo Mathias Mpuuga ali awo tewamulabye nategedde kubanga eri gye yatudde nange bandetedde kapapula nabadde simulabye bulungi. Sebo mbuga kabaka bwatyo abantu bonna abakuŋŋaanya bassebo bakadde baffe ate byonna nga bigenda mu maaso. Ekirala kyakuta abantu omubabiro ye Minisita Kasulu oba kyali minisita nze sibitegeera na bulungi. Bannange ayina entunula gy'abadde atunulamu ng'ali kumpi kubanga obwa ayagala okumira omuntu wali. Mwami Kasolo we Masaka kyekitunuliza pulezidenti w'abantu ng'ayagala omukuulamu ennimiro. Mwami Kasolo faaki n'ensi. Kasolo awulira ayagala kukuulamu omuntu omumiro. Kasolo awulira waayimiridde tayimiridde yenna tabitegeera yeewombese ng'anaawona obubbi. Kasolo yeewombese ng'anaawona obubbi alabira ddala nga ono bw'atuula mu buyinza alina okugwera mu kkomera kubanga y'omu eyabba ssente za cooperative ez'e Masaka. Oyo gw'olaba ka animal. Oyo ka animal oyo gwe mulaba y'omu eyabba ssente za PDM. PDM alina sikandawo gye yalimu eya PDM oyo mwami ka animal oyo. Era bw'omulaba yenna yeewombese ng'olubu olubbi lwennyini okitegeera awulira ddala ng'ayagala kusika muntu ddokooli. Mwami Kasolo tokigeza. Mwami Kasolo eyo entunula yeeraliikiriza. Otunuulira ddala ng'omulogo, otunuulira ddala ng'omutemu, otunuulira ddala ng'omunyakuzi w'obusawo nga bw'olabye ku musajja otandise okkankana empale ng'owuli oyagala kusituka nawe otudde oyogera matiiritiiri. Kasolo gwe ka animolo tukubanja sente empitirivu Kasolo. Kasolo mu Uganda empya gw'omu kubagenda okubeera eruzira. Wagenda okubeera eruzira gwe. Abaana babadde babataddeko amaaso era kamera zabadde zibalaba. Ono agambye nti bannange ekintu kye nalabye wali. Mwe baana mmwe olwaleero ndabye abasajja abakulu bassemaka nga tebafudde ku bitiibwa bye basitudde, tebafudde ku buvunaanyizibwa buli ku bibegabega byabwe nga bawanjaga nga bayaayaana balinga abaana bato abalabye bannyaabwe. Ne mmwe kye mugamba Mpuuga maana temwamulabye nti yasomye oba kooti gye yayambadde nti gye mutaalabye kala ye yamulemesezza okulabika. Omusajja najja ng'atambula mu kkungujjo wadde amulaga akatebe wadde amugamba nti mukulu tooyi eri wano kyamirako wano. Oba kino kye bayita bakajjampuni okubalagala mu bbwa oba kino kye bayita batya. Mwenga mwakeneka mwenga mwanyooma Mpuuga maana ow'ekitiibwa watukoze otya obadde nga gwe batayise. Ow'ekitiibwa mumukola mutya ebintu ebyo wadde amuwa akagalo amugambe nti mukamange kale kankukiina akatebe kaakano yenna nga ye kale ebitaano bye bikutunuza bwe bityo. Wenna buli omu kati afubanga bw'asobola atereka otusawo totukwata kanti ow'ebitaano atuuse n'alina galubindi agiteeka wala anti ow'ebitaano atuuse. Oyinza okuvaawo ng'otambudde n'ensawo z'abanno ojja kukiwulira ggwe naye ng'amasannyalaze ogawulira. Mpuuga maana wati wano
Wakitibwa mumukoze mutya abaana mu lwaki mukola ebintu ebyo temugamba mwe temwategedde nti yazze obiwulidde ate nga nange nze ngambye nja kutwala mpolampola era nga tugendeko tula ku baana abeesoboddeyo nga baagala munnange kalulu bagamba nti ke kaseera okuba nga tokyusa eggwanga lyaffe nti yenna yenna munnange woba oliyo ng'oyagala bwenkanya kekadde kakati omwana ali wano ayina ensonga ze era ne points ennungi nnyo tuwulire kiki ekyo ye kyalaba ekisaanidde okubanga oba oliawo kikyusibwa amanene bwe baba tebakumanyi oba toyina ssente togenda kufuna bujjanjabi tunuulira odde otandikire woosula olabe woosula bwe wandyagadde okusula basabo ne banyabo mmwe mugenda kunyiigako ddi mugambe nti ekimala kimala tubadde tulina abakulembeze abajja ne bagamba ŋŋenda kubakolera kino ŋŋenda kubawa kino n'agenda nga basuubiza ebintu emyaka 5 n'akomawo ng'akulimbalimba na kiro ya sukali naye nga taagala kukugamba kituufu na mazima kirina kukolebwa naye nga nakyo bakimanyi kyemuba mulina okumanya Museveni ono atya nnyo ekintu kiyitibwa akalulu yensonga lwaki atuseetingira abakulembeze be mulaba ne mugamba nti mubawuliramu nnyo nga bajja kujja babagambe nti akalulu tekajjaako Museveni olw'okuba mubawuliramu nammwe mujja kiyingiza mu birowoozo byammwe nti tekajjaako Museveni fe tubagamba nti akalulu kajjako Museveni tubagamba nti singa tweberyamu gwe munnayuganda n'okuba akaluluko n'okalwanirira kamujjako kye basooka okukola kwe kubatamya ebyobufuzi nga olunaku lw'okutuuka olunaku lw'okulonda bwe lutuuka togenda kulonda ogamba tulonda neera byebimu tulonda naye era bagenda kukappa baba bakigenderedde sizza kubagamba nti ngenda kubawa ssente sizza kubagamba nti ngenda kukola kino mbadde mukulembeze ebizibu ebiruma bukomansimbi mbimanyi era kyenzudde kiri kimu kukyusa bukulembeze tutwale eggwanga mu maaso ng'omukulembeze gw'otuukamu ye pulezidenti kusuubiza netukwata obuyinza bukomansimbi ejja kukyuka mu myezi 3 nze kiba kimmala okukolera bukomansimbi naye bagenda kujja bakubuzeebuze nti nze mpa ŋŋende gwe togenda kumufunamu bano abantu babavaako tekimukwatako oba omafuta ogaguze ku 15,000 ye tebimulya kubanga ye tagulya na muliita owa booda n'okola n'onnyuka n'ennusu mutwalo naye ng'ewaka tosobola na kuteekawo kiro ya sukaali buli lunaku omwana sukaali yasigalira mwana yamunywa njagala mbategeeze nti gavumenti eno evunaanyizibwa nnyo munnayuganda ne munnabukomansimbi ku bwavu bo era evunaanyizibwa nnyo okukujja mu bwavu kyokka gwe kennyini olina obuvunaanyizibwa oba akaluluko kayina amakulu nnyo ku bwavu bo singa twayimukira mu 2026 kyengenda okubasaba tuyimuke tugende tulonde mu bungi olunaku lw'okulonda lubeera lumu mu myaka 5 bannabukomansimbi tolina kikutwala genda kukola ng'okulonda kutuuse tolina kikujja ku polling station ng'akaluluku omaze okukateeka yogenda kulwanirira akaluluku tutuuze pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu twamulabako ye muntu alumira owantu w'owansi bannayuganda mwamukubako dda akalulu mwamugamba ajjeko agaviirige n'agajjako ebidongo n'alisuula wali ne bamulemesa okuyimba n'agamba nja kulemerako yandibadde talina kyatwetaaza kubanga ali mu layifu nnyingi ku buno yandibadde alina nga bano abayimbi betulaba bakeezi babbebekula bagende wa Museveni ne bamuwa miliyoni 5 kuba bamuyise emirundi mingi naye agaanye kitegeeza bugenda kuba buvunaanyizibwa bwaffe okweyimukiramu kuba tufunye atukwatira akati nze Shakira ngenda kuba mwetegefu okubobolera bukomansimbi okukwata ku buli kizibu kya bukomansimbi naye saagala kuba kyamukiza nti nja kikola nga tukyali mu gavumenti bweti tugenda kukola ensobi emu omusajja ono kutusimatuka omulundi guno tugenda kubonaabona n'emmwanyi gye mubadde mukyakaba nti yasembalayirira tujja kwerabira nti twali tugirimyeko ngenda kubasaba ku mulundi guno tunyiige nga tukuba akalulu kaffe bannabukomansimbi muli babbeeyi toli wadde tosaanidde kugulwa 15,000 tosaanidde oli kujja n'akugulira mbu akuwadde emitwalo 5 n'okyamuka fe abantu abamanyi okulima emmwanyi tulina kye tulina okulwanira kyekyobugagga kyaffe nokkirira mbadde nina gye nakkiridde wansi naye n'osanga nga tufugiddwa abantu emyaka 4 ng'abantu bakyanywa amazzi n'ente bidiba nga n'etapu amazzi okugaleeta obuleesi nakyo kyabalema kyokka nga bw'ojja n'akuwa 2,000 kwe ng'okyamuka tulina omukulembeze ngenda kubasaba munesige munjagale mbakulemberemu mulookano no tugenda okugendamu nga tukyusa obukulembeze ebigambo ebyo batinya bagenda okujja okubibagamba kubanga balina kye babaagalako
kubanga babagalako kaluko bagala mubateekeko babeere bulungi bagenda kutyo kubibagamba naye nga kyenjagala okusaba tewenyooma akaluluko ka mugaso ku ggwanga lino tewenyooma akaluluko kasobola okujja nnyo naye lw'ebizibu ebiri mu ggwanga n'embeera abantu gye bayitamu okunyigirizibwa nagambye nti ke kaseera nange ngezeeko ndaba we twakulira nga baatugambanga nti mwe abakulembeze ab'enkya mwe bapulezidenti ab'enkya nti so kangezeeko nange ndabe gye binagwira ate nga tubadde tukyali mu ebyo munnange ono n'ayambalira Eddie Kenzo ebintu bingi ebigenda mu maaso wanano mu ggwanga Uganda tuwulire nsonga ki Kyagulanyi mu ggwanga mwagaggawalidde mwagamba abantu nti eggwanga bbi era lyetaaga ottereeza bw'oba olina endowooza bw'etyo sooka owulirize wano eno ekyokulabirako ekyangu Eddie Kenzo yakeera n'akola federation okyegera n'agamba abayimbi twegatte tufune corporate tutandike okufuna ssente mu music waffe naye nga Eddie Kenzo abigamba abayimbi ye obwedde agaggawalidde mu music okyegera naye abayimbi tebamubuuza nti anedda Eddie Kenzo bwe tubulire obulizi wafuna otya ssente mu music nga tonnabakola federation nga toyise na mu corporate obwedde gogagawalidde mu music okyegera omanyi lwaki nti abayimbi bakimanyi nti tewali nkola ntuufu mweyinza kufunira ssente si buli omuntu akola ki nti asobola okufuna ssente ne bakimanya nti bayinza kufuna ssente nga Eddie Kenzo bwe yakola ki bwe yazifuna okyegera kyekimu ne ku Kyagulanyi Kyagulanyi newankubadde mugagga naye akimanyi tewali nkola ntuufu mu ggwanga linene buli muntu asobola kuyitira kubeera bulungi buli muntu kugabana ku byabugagga bya ggwanga buli muntu kubeera bulungi okyegeera nti abamu asobola okufuna omukisa n'abeera omugagga naye ate n'abaavu ne babeera nga baki bangi bazibu okyegeera kati akugamba nti nedda tuteekewo enkola entuufu tukyuse mu ggwanga linene buli muntu abeere nga asobola okukola ki okubeera obulungi bw'omugamba nti agwewedde oli mugagga sooka otubulire wakola ki wazifuna otya kati gwe kyekimu kyoba ogamba abayimbi kye balina okubuuza Eddie Kenzo gwe kyonga nti abayimbi bandibuuza Eddie Kenzo nti gwe Kenzo sente wazifuna otya mu music nga tonakola federation kufuna corporate nga gwe ogaggawalidde mu music okyegera kati jesi gwe nyiga ku mutwe gwo okyekinga entegeerayo eyo tuvudde ate mubadde mukimanyi nti munange ebya Franka Ntambi byeyongedde okumubijjira ensonga twazibagambakoko za mukulu Jeff Kiwa wamu nti waliwo bye yamulumiriza naye tebyatambula bulungi era okukakana ne tuwulira nti munange amukubye mu mbuga z'amateeka kakati tuwulire bibino mukulu Ntambi twanyi Franka Ntambi bulijjo manyi olina solid nnyo ne kumbo toli diipu novubuka mukanyagula bakutuula mu kamera bunda ne boogera buloza buli mu mbwensa buli solid kati olwadde biti nkulabe katana ati weerwaziza Jeff agenda kutwala mu ddwaliro ne mukolera bitongole ekimu abeefula baanalisti nabagamba wano ne mbagamba mumanyira bibulake mukasa abasooka okukola ebintu ebyo bagenda Bulaya kunoonya ssente awo temulinawo kaliya ne mbagamba mugulewo YouTube channel zammwe mugende mulambuze abantu amaziki kwata kamera ogenda olambuze abantu amazike hippopotamasi enjaba Uganda ina ebintu bingi olage obulungi bwa Uganda teri muyimbi gwogenda kwogerako nga tolina insurance toli undersigned under any record label Jeff yakutaddeko ekigere wamuwulidde kuba endongo yagijje wala gwokera bukezi tunda mu kamera nti munoonya views mbumunoonya sere za YouTube kusiku Jeff gwe Jeff Kiwa omumanyi gwe ala nine Jeff Kiwa oyo musibe ayige nekyaze swang zitandika okutunula bwe mwogera ku brands ennene nsoko webuzaani ajogerako abantu ambaze brands abe bazijje wala zibujjo manyi Ntambi nane kibane nekyoguli kyokolamu wetunga kuzama kulaba muguliza zama nobere wali ndi babuli forest ekuzika zamba agenda kuyamba kye nali zamba agenda kuyambira general zamba ngana babysitter ekizira ile ekikaze ekyamukoba embaga kizunza muzunza italina kyalina zamba agenda kuyambira general zamba kizira ekikaze kye kizira ekijja mukoba empi Jeff siba abaana abo ojja kakasa leero mugenda kakasa mwogera nnyo mwefula baana analyst ko ki wajibu tate tunula pataliza buli efula analyst sita akamera mukomera neisima agenda mukomera bintu bya kidongo dongeebe yogira kugosobola mubindekereza aliye munayira siku watu wako kuba ndi independent ndi wala nzokunda boina kulinnya nnyonyo muli mu mwayingira gwange muguulira kati Jeff omumanyi gwe wanje jeka other piece manya abantu ba managings kati nkusomera yatandikira mu Balagadi Bakamiri Bawizo Baredio Shiba other piece oyo mbita mwangu
Laba njogedde bonna b'amaanyi omuyise mangu otaba manager wa Lusaago muli eyo mukubi obusuuti okubye ettayi kati olwala biki ate waki Shalom alina okubeerera ku kitanda Shalom ali ku kitanda yakulabirira omukazi wawasa waakyo ali bwatulaga ku sibai ku Valentine mwana mbadde mmanyi ono kyali solid nnyo balina mu kalikodire bokali mu bukayogerera nti oba omuzinge gumu kuba ina ne balooya bulijjo oli bulasi bwotyo gwetooto Jeff Chiwa atandise okulaga abantu tira ebintu mba ne branding y'amaanyi musibe laga abantu b'okoleramu ate n'oyawa Jeff Chiwa nkujjukiza Katende Alan yali yaŋŋamba Alan namusisinkana wano Alan namusisinkana era ne Jeff bakyali ne looya waabwe ono wa Ebons Katende onoogumala ggwe sibino ebintu si byakugenda bugenzi nti musibe basendi ba Jenkins babeegayirire Katende yagulimu Katende wa Ebons omumanyi temuuliza Bobi Wine we buzibu yakugamba wankoka bojja kyamira werijje ku size yo wayigenze mu Jeff Chiwa tomusobola ayogera bitono ne wabikolwa oyo DJ Khalid we City mpali omuyimbi Jeff gwalemereddwa natamufuula star genda mpola muzeeyi nziba Jeff mboga kuba kyali bangi ndisibogera kukola mali skuta brand solo kogera lere kikyabwe nchane ndikiteeza negodde ku ava PC mbo okola bote mbo managing Shiba ne Shiba go managing gun mbo promoting Shiba ne product ya Jeff owulidde akaliro bali kubanga we komite ku NCK TV tuwerabira kubanga subscribing ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nkomawo nabyo tova